Bo bannayuganda naddala abalabi abagugudde telefayiniya basiimiddwa olw'obuwagizi obwaweereddwa munnamawulire munaffe Edwin Kanyesije obwamusobozesezza okuwangula engule mu mpaka ez'ekkula. Kanyesije musanyufu ebitagambika era n'asabye minisitule evunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu ggwanga okwongera okuteekangawo enkola y'okwebaza abantu abagikwasizangako okusobola okutuukiriza omulimu gwayo. Katubifune mbujufu. Buli mwaka ebitongole ebyenjawulo ebirafubanira okutumbula ebyobulambuzi nga bayambibwako minisitule mu ggwanga Uganda bateekateeka engule okwebaza abo abakwasizaako okutuukiriza omulimu gwabwe era empaka ezimanyiddwa nga Ekula Sustainable Tourism Awards ze zimu ku zo. N'omwaka guno empaka zino zaategekeddwa omulundi ogw'omusanvu era abamu ku baasunsuddwa mwabaddemu munnamawulire munnaffe Edwin Kanyesije. Guno gubadde mulundi gwakubiri ng'asunsulwa mu mpaka zino kubanga n'omwaka oguwedde yali omu ku abo era obuwanguzi bwabwe bwesigamizibwa ku bintu bibiri okuli okulonda okw'abantu nga bakozesa yintaneeti awamu n'obubonero okuva eri abalamuzi mu mpaka zino. Mu kaweefube okuwenza akalulu abasunsulwa basalawo okutandika emikutu okukuyega abantu baabwe okubalonda. Omwaka oguwedde Kanyesije ebintu tebyamutambulira bulungi naye Bayibuli egamba mu ngeri 24 olw'e16 nti omuntu omutuukirivu ne bwagwa emirundi 7 addamu n'ayimuka naye akalulu akaasooka yakayigirako bingi. Of course olugendo lw'akalulu mubamu okunyiga mulimu olabira bakwagala naye kyampa experience nekimpa n'ekyokuyiga kiki nali nnina okukola omulundi oguddako. Omwaka guno yalangiriddwa ng'omuwanguzi era engule eyamuweereddwa agamba etegeeza bingi mu bulamu bwe ne terefayina eyagugudde. Engule ng'eyo eraga kibayita okusiima, eraga kibayita muzungu bakiyita recognition y'emirimu gye twali tukola. Wandirowooza nti ak'omulundi guno kaali kangu naye mwana wattu ono agamba kwali kutoba nga yawanirwa nnyo banne abaali tebazikiza mu kulonda. Waliwo twali tulaba nti tutuuse tunaatera okawangula ate bulo ne bukyuka omwanyi ku mitimbagano kuno kuliko abantu abagezigezi bangi naye ate mu mutima gwange nalina gurupu ey'abantu abalina amaanyi abataazikizanga abagambanga nti wadde tuli wano katuposhinge tubeko waawe tulaga waggulu. Kanyesije agamba okusinziira ku ngeri akalulu gye kaali katambulamu essuubi lyamuggwamu ku lunaku olusembayo era ne ku mukolo omukulu teyalabikako ng'obuwanguzi baamunyumiza bunyumize era ye n'abaaliwo ne basagambiza. Naye nakebaka bwe nti omunanzi kusana ngamba gwe ssebo oye noweebase ate oze engule tebagituwadde. Essanyu lyali awo era gye twali tuli eyo abantu bonna abali ku hoteri twali tuli bonna ne bavaayo ne basituka tujjaganya ne twebaza omutonzi olw'ekkola lino. Ayongeddeko nti engule eno yabaddemu ne bannaterefayina abalala era yaliko ebiwayi 2 okwali abalonzi n'abalamuzi ng'emirimu gy'azaakola nagyo gy'akola ky'amaanyi okumuwanguza. Tetubadde feekafeeka tubadde ne TV ndala zonna ziri mu Uganda naye ate neebaza Mukama nti waaka gwe tubadde tukola bajjaji baalaba. Mu mulimu guno gwamazeemu emyaka egisoba 4 ono agamba ebirungi ebiri mu Uganda bye bimu ku bimuwa amaanyi okutuukiriza. Ejjudde ebintu birungi, ejjudde ebintu bingi nnyo ebirungi nze bisinga okumpa amaanyi. Bw'ogendako mu Northern Uganda olaba abantu abaliyo abakalamojja balina engeri gye beyisaamu engeri yaabwe yanjawulo. Bw'ojja ne Uganda n'engeri yaabwe yanjawulo, ogenda kusenzera Kabale era byanjawulo. Nze kimpa nnyo amaanyi okugenda okunoonyereza n'abantu abalala abali mu mawanga amalala abali mu disitulikiti endala. Bw'atyo asiimye obwongerwa terefayina eyagugudde olw'okumuwa omwaganya okutuukiriza emirimu gye ko nammwe abalonzi abamutuusizza ku kkula lino. Neebaza Gugudde okumpa omukisa okumpa opportunity okubanga ndi one of the staff okubanga ndi mukozi kubanga newe nandibadde nga sinawe mbiteeka temwanditegedde. Abantu abalonda bonna muli b'amaanyi kubanga singa temwalonda singa sinawa tutuuse olunaku olwaleero bambi mbeebaza okuva wansi y'omutima gwange. Thank you so much.
buli mulimu gubamu okusoomooza era Kanyesije agamba olunaku lwe yeerabirwa banne mu kkomero lya Kidepo tali lwerabira era agamba Katonda yekka ye yamutaasa. Balina engeri gye bakonectingamu mu radios ne bategeeza abantu beeri era batuwa ku geeti ne bagamba nti muleseyo omusajja wammwe kwe kujja okunkima era singa teyali Mukama singa naliibwa dda. Mu buufu obulala ono aliko okusaba kwakoze eri minisitule evunaanyizibwa ku by'obulambuzi. Byandivuddeyo nnyo ne twandibadde ne awadi nga nnya nga basiima bano abantu kubanga bye bayitamu banange it's a hustle. Eri ggwe ayagala okukola omulimu ng'ogwa Kanyesije akusibiridde entanda ku bimu by'olina okukola ko n'ebyo ye ebimutuusizza waali. Okutuuka we ntuuse one weetaaga discovering gap ki gy'oyagala ate ekirala kisinga amaanyi ebintu byo bikuumanga wali ne Katonda. Mukuba Mukama lumu ya si olumu Mukama. Abaruumi 2:6 lutujjukiza nti Katonda alisasula buli muntu ng'ebikolwa bye bwe byali na Bayibuli ekiddiŋŋana bulijjo nti tetukoma kukola bulungi kubanga Katonda waffe alaba era asiimira ddala. Wano gugudde Terefayina tuyozaayoza mukozi munnaffe Edwin Kanyesije nga ye munnamawulire omutambuze ow'omwaka 2024 era agamba katandika butandisi. Era enawaali eno sigamba mbu endaga nti nnyina bwentuuse ow'amaanyi ate nno ntandikwa butandikwa. Eric Mwanje ne Jocelyn Nabosa be bakuŋŋaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV agaguddewo. Travel journalist of the year is Kanyesije Edwin.